Emyaka kinana ndi kugenda mugulu. Nze sigenda kuba ku side yemu ne Museveni ne bwendi musanga mugulu ngenda kwekanda gampulu ngende muhero. Ne bwendi musanga mugulu ngamanya zine Katonda naye ajengu. Embeera ekyaganya okudda mu nteeko abasuubuzi baganya okwetondera General Museveni bagamba ekyo kikafuuwe okwetondera omuntu atatubalamu magezi. Embeera eyongedde okubeera ng'esajjuka balangiridde kiki bagenda okubeera nga bazzaako mu ngeri y'emu ensonga za King Sir tezinnaba kubeera nga ziggwa. Honorable Nsereko aziyingiddemu. Munnayuganda mpuliriza olowooza bannayuganda baatuuse ku kwagala enkyukakyuka ebya ddala kiki olowooza tugenda kubeera nga yonna tutuukayo okulambulula okwekalakaasa nakwo kutandise mu bitundu ebyenjawulo abo ababadde bateereddwawo gavumenti okubeera nga babala abantu. Njagala kutegeeza nti mu myaka 10 olunaku olwaleero wabaddewo okuddamu okubala bannayuganda wabula be bataddewo okubeera nga babala beekalakaasa bagamba gavumenti teyabawadde byetaagisa. Emyaka 10 nga muteekateeka okubala abantu naye n'ebikozesebwa tewali kuno kuswala kwennyini. Mu ngeri y'emu Honorable Mukasa Mbidde yavuddeyo n'ayambalira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abaana kye bamukoze linda olabe nga bamutwala ebigambo bikaaye so nga ate okusiima okw'enjawulo kugenda eri bakaddaama ne bannayuganda ab'enjawulo abeetunuzzaamu amasimu ne bagenda mu maaso n'okuba nga balaga gavumenti y'e Saudi Arabia nti oba olyawo be mugenda okuwa omudidi gw'ensimbi ate be babonyabonya eggwanga byonna mbirina mukwano gwange ogenda kubeera nga obyota buliro. Njagala kutegeezaako nti ago n'agasiŋŋakaawo tugalina muganda wange ogenda kubeera ng'obitegeera. King Sir alumye jiiko baanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero ntuuse okubeera nga mbasoosootolera ewatali kubeera nga mbalwisa. Njagala kubeera nga ntandikirawo. Njagala kutandika n'abasuubuzi b'eggwanga Uganda. Ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini General Yoweri Kaguta Museveni yasinkana abasuubuzi abaatandika okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi oguwedde bwe bati ne bayingira ennaku z'omwezi 16 era nga beekalakasa ennaku 3 ezijjudde. Gavumenti yali erowooza byakusaaga abasuubuzi balemerako wabula okusinkana General Museveni ekkololo. Njagala kutegeeza gwe wenna mpuliriza nti waliwo okusaba wabula gwe baleeta okusaba oba olyawo baleeta ate ssentebe w'abatakisi mu Uganda kuno kuswala. Ssentebe w'abatakisi mu Uganda bino bye yakola oluvannyuma lw'okusaba essaala yagenda mu maaso n'okuba ng'asaba kaserufi ne General Museveni ekyatabula abasuubuzi era ne bava mu mbeera. Mulungi tuwongayo eggwanga lyaffe Uganda oyongera odditebenkeza lyongera okubeera omumulinga bwe liri mu Afrika yonna ne mu nsi yonna. Katonda omulungi tubikwebazizza ku lw'erinnya lyo eggulumivu. Amiina. Owekitiibwa His Excellency Essala Njimaze taata kano kakukwebaza musobola okutuula bannange. Kano kakukwebaza erinnya lyange nze Sekindi Rashid ndi mutabani wa mukwano gwo Haji Muhammad Sekindi omulwanyi ebugomola. Njagala okwebaza ng'era nkubira n'omulanga abasuubuzi bano watugatta ng'abatakisi nze ssentebe w'abavuzi ba takisi mu ggwanga watugatta Your Excellency ne Mayambala Mustafa ne bannange nga era Mayambala Mustafa wubira ku mukulembeze ategeere nti yatugatta. Your Excellency weewaawo abasuubuzi mbasabira omukulembeze w'eggwanga ayanukule ebibuuzo byammwe mu mirembe muve wano nga mulina essanyu. Allahumma amiina. Your Excellency saba yakafaananyi naawe. Hello. Okay. Oyo gwe baleeta okubeera ng'asaba wabula ndowooza ba Sheikh baali babuze abaali basobola osabira omukolo ogwo ne baleeta ssentebe w'abatakisi mu Uganda
yajja kwewaana nga General Museveni bwali taata we muzeeyi we, era nadda mu kwewaana nga ye waali omwana w'abalwanyi, yamaliriza ate asabye sewuufi. Kakati muganda wange, byonna ebyagenda mu maaso byategeerekeka. Abasuubuzi baatuuka ekiseera ne bakwata ekkubo ne baabulira General Museveni. Abasuubuzi mu kwabulira General Museveni, wabula byonna nga bigenda mu maaso, waliwo gwe baawa amazzi n'anywa. Amazzi gano n'alangirira mu lujjudde nti nganywedde, naye agampadde y'ono. Kitegeeza baali wakati ne General Museveni mu nteeseganya, naye nga gwe batudde naye General Museveni tebamwesigayo yadde n'eddakiika n'emu. Anti mukimanyi nti omukulu ebimu byasinga okukolerako ddala bwe butwa, kakati nabo bajja bakimanyi n'okwekengera nga weekuli. Njagala kutegeeza abantu bangi bazze babreminga abasuubuzi nga bagamba ekikolwa abasuubuzi kye baakola bateekeddwa okwetondera omukulembeze w'eggwanga bo nga bwe balowooza nti General Museveni okubeera awo abasuubuzi ne bamuyisanga bwe baayagala kyali kikolwa kikyamu. Naye abasuubuzi tusobodde okubeera nga oba oli awo tufuna amaloboozi gaabwe. Okusinziira kw'abatuwala agamba bino, agamba kikafuuwe okwetonda, kubanga ng'abakulembeze bakola kye bateekeddwa okukola, n'abasuubuzi ng'abasuubuzi nabo ne bakola ogwabwe okwabulira omusajja eyabayita okuteesa ne ku bye yabayitira ne batateesako yadde n'ekimu bwe kiti. Bagamba General Museveni tugenda kwekalakasa omulundi omulala, ojja kukiwulira. Katufune akatambi kano. Kiri nti nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi, obumalirivu n'obusungu, n'entuuya nanga bwondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition, n'agezaako okumpa amazzi emirundi ebiri nga ngagoba. Nannemerako n'aŋŋamba amazzi matuufu ganywe, tukulaba oli emotional. Amazzi ago n'enganywa, naye nga mmaze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde, n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ŋŋenda ku medical check-up, naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Tekikugasa kujjawo kabanda, ojja kuba tose bano bonna. Ekituufu kiri nti longoosa bye tukugamba kimala. Bw'ononzijjako omusolo ate nga gungobawo, enkya ogenda kusolooza mwani. Kino kye tubagamba ne gavumenti kigiyamba lwakuba tekimanyi. Buli lwonzijjako omusolo guli affordable, nga nange ngusobola ngusasula mu kwagala, naawe kikwanguyiza kubanga mu bizinensi nsigalamu nendeeta n'abalala nabo ne basasula. Naye buli lwonzijjako omusolo ogunsuula, kiba kitegeeza nti gavumenti egenda kuba struggling okunoonya weegenda okujja omusolo ewalala nga abaali badde baguleeta baagwa. Ekikolwa ekyabasuubuzi okwekandagga ne baleka omukulembeze nga akyalambika ensonga. Abasuubuzi okwekandagga ne bafuluma, era nakyo nze sibanenya. Balina obulumi obutagambika. Babadde basuubira nti President bwe yatumiitinga mu State House twamugamba ebintu bingi, ne bafulumya n'obutambi nga twogera. Kati babadde balinda lipooti ennungi eziwa omuntu essanyu. Kyabajjeeko enviiri ku mutwe nga President yajja ng'ebintu byayogera biri totally different ku bye baagala okuwulira. So mu mbeera efaanana bw'etyo tusuubira nti abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga engeri gye bali abangi, bigambo bino bye twogera babiwulira. Kati tubasaba bamubulire biki by'alina okutugamba era tujja bikkiriza. Teri kwetonda ku neeyisa. Sirina kye nnyinza kukola nga neetonda, kubanga kye twakoze ng'abakulembeze kye twabadde tulina okukola, n'abasuubuzi kye baakoze kye babadde balina okukola. Ssebo mweraba. Tolina ky'ogamba abasuubuzi? Abasuubuzi mpozi ke mbagambayo musitookinga emmere. Deeti egenda okutuuka ey'abiri nga muli wero prepared, kubanga bwe tuggala amaduuka, bwe tunaagenda ne batuwa kye tubadde tetusuubira, ffe tugenda kuba odalinga teri kuddamu kugula dduuka lyonna. Obwavu bungi. Obwavu butuli bubi, nange gwolaba wano siri bulungi, naye tetulina kyakkola. Katukkirize twetwale mu lockdown tusobole okwenunula ebbanga ery'omu maaso erijja. That's all. Okay, oyo y'omu ku bakulembeze b'abasuubuzi amanyiddwa nga Kabanda. Ensonga ze azireizinze bulungi era nga zitegeerekeka. Abasuubuzi
bamagambye kimu ne bannayuganda mu stookinga emmere. Bino nno tebinnagwa baganda bange. Era wano wetujja wogenda okuwulirira nti abasuubuzi bantu si ba bulijjo. Ogenda kuwulira ampuliriza munnayuganda munnange, ekituufu kiri nti this time abasuubuzi baraisinga amaloboozi gaabwe mu mwanguka, wabula nga bw'otunula mu feesi zaabwe n'obatunuulira nga boogeza obulumi. Waliwo n'amawulire agabadde gafulumya olunaku olwajjo, wabula twakonfaminze nti tegabadde matuufu, nga bagamba nti Issa Ssekitto akulira ayogerera abasuubuzi ba Kasiita oba abasuubuzi mu ggwanga mu kibiina ekya Kasiita nti yabadde awambiddwa, then later ne tukizuula nti tegabadde matuufu. Wabula njagala kutegeeza nti abantu bagenda okutandika oteekawo propaganda afaanana bw'atyo. Kitegeeza eggwanga ekyo kiba kisoboka, era kituzeeyo ku bigambo bye yayogera nti oba oliawo bannayuganda ensi Mwami Museveni yagiteeka mu katu, nti avaayo n'amubuulira amazima, either owambibwa, obuzibwawo, ottibwa n'ebiringa ebyo. Kakati teweewunya ono propaganda eyaze nga bagamba Issa Ssekitto yabadde awambiddwa. Ebyo abantu babisuubira, era ekyewuunyisa kwe kubanga oba oliawo tannawambibwa. Njagala tuwulire ku bukaawu obw'ebigambo by'abasuubuzi bye baayogera. Ababaka ba palamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu palamenti. Mumanye nti ababalonda yeffe, mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekusa nze sigale nga mbonaabona. Twajirwa kye bayita omumpembe, era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala. Naye bw'onoobanga obyogera, manya nti obulumi bw'abantu bano buli lwewo. Tusobola n'okwogera olulimi olulala, naye ffe tetuli bannabyabufuzi, ate tetuli violenti, ebintu byaffe biraba bya mirembe nnyo. Tebo muzeeyi, watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo? Temuze wano kunkanga. Batume muli batemu nnyo. Kubala omusolo gwa kilo mu ngoye ng'ennyama. Oba muze kuteesa muwulirize. Naye ffe abasuubuzi twaza musango ki? Batubuulire omulimo busuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda, ffe tutegeere nti guno omulimo baagubaaninga, tunoonye ebyokukola ebirala. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? N'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Mukama akuwangaze pulezidenti. Kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi. Twaza gwaki? Ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira, naye n'abatakuwagira bangi nnyo. Abalonzi tulabye pulezidenti abadde twegeyamu ng'abasuubuzi, tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kabeere mu paaliyamenti. Tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu paaliyamenti. Bakulu tujja mwebeereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Tubakooye, enough is enough. Yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona. Okay, obwo bwe bukaawu bw'abasuubuzi bwe balaga General Museveni mu maaso ge nga tebamutidde, nga balaga obulumi enyiike ekwegamba ebaluma ku mitima gyabwe. Naye ng'omukulu ye asoosowaza abazungu Bachina na Bayindi alinga y'Omuchina. Niyo waaye tunaaganirawa nga member speaker parliament munnange yalonda y'emyusa. Kale njagala kubeera ng'ezo ensonga atuzise ebbali, njagala tuyingirireko mu kubala abantu. Olunaku olwaleero gwampuliriza, lunaku baalufudde na public holiday, olwaleero public holiday mu ggwanga Uganda. Naye ng'eno yonna kubala abantu. Balagidde abantu mu ggwanga Uganda basigale mu maka gaabwe basobole okubalibwa. Naye njagala kugamba gwampuliriza nti eno embala y'abantu musigale waka mbala nkadde ya mirembe egyayita. Mu guno omulembe ogwa tekinologiya, guno omulembe ogw'abasomye, tosobola kuleka abantu waka mbu mutuule waka tujje tubabale. Ekyo kya bujega. N'ezo gavumenti ezaba musibira mu bbwa, ezaba abasajja abakadde abaludde mu buyinza nga tebamanyi na kiddako. Mpuliriza ensonga oba amawanga agakuze agagategeera oba gayina abakulembeze abategeera ne generation nga bwetambula, eno yenkola gye bakolamu. Omuntu w'ozaalibwa
n'ozaalibwa mu ddwaliro oligestaringibwa ng'azaaliddwa. Kyokka ate omuntu bw'afa era aligestaringibwa ng'omuntu afudde. Kino kiyambako oba gavumenti ezo ez'abantu ezigoberera oba ezo gavumenti kwegamba ezifaayo okutambula n'omulembe awo we zituuse. Abantu bababala okuva ng'ozaaliddwa. Bw'ofa ne basalako. Kyanguyira gavumenti okumanya nti eggwanga tulina abantu bwe bati era tufiiriddwa bwe bati. Ne bawulako abafudde ne bamanya ennamba y'abantu gye balina. Wabula wano mu Uganda bali mu gamba abantu abakola emmere eya leero ng'oli lwatakoze oba oli awo talya. Babagamba musigale waka mayumba ababala abantu bajje bababale. Wabula njagala kutegeeza nti oba oli awo kino kitwaliramu buli omubeera n'abafuzi nga bakadde bino bye bituukawo. Kyekiseera ndowooza General Museveni ne basajja be bwe bakuze mu myaka batandise n'okwegeraageranya ku kufa. Bakwate eggwanga baliwo abavubuka abasobola reasoning capacity yaabwe ng'eri waggulu. Basobola okulowooleza eggwanga ebintu nga bino n'otateeka muntu waka mb'olw'okuba ogenda mubala ng'ate already obala n'abazaalibwa kati waki omutuuze ewaka. On top of that, lwaki nkuleetedde kino ekintu kwe kugamba nti olwaliro babala naye eggwanga nga libala wano mu Uganda buli myaka 10 tubala abantu. Buli myaka 10 wabeerawo okubala kw'abantu. Naye olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti n'abo gavumenti be yawa emirimu oba be yagamba bajje babala abantu ku byalo, njagala kutegeeza bali mu kwekalakaasa nga bagamba tebalina bikozesebwa. Bagamba tebalina bikozesebwa kubeera nga babala abantu. Naye mu myaka 10 gavumenti ebeeteekateeka kubala abantu. Naye we twogerera amazima amatuufu gali nti batuulaga era batugamba nti oba oli awo tewaliiwo bikozesebwa. Bano batandise okwekalakaasa mu ngeri y'emu. Kasooke tulabe okwekalakaasa okuliwo kube baateekawo okubeera nga babala abantu. Then bwe tuvaayo nzija nkubuulire minisita w'ebyamawulire Chris Baryomunsi kiki yayogedde ku nsonga eno. Obwedda batulimbalimba musooke mufune gadget zino appointment letter bagenda zireeta emmotoka egenda zireeta mu budde bwe bumu tewali mmotoka yayingidde wano batuwadde kuba kumatata twaliddeko okitegeera emyaka 10 zababadde babulaninga nga babadde bakolanga ki okitegeera emyaka 10 singa mubadde mukola ekintu ekiriyo egende ebale abantu baayo kasitaawa zino ningira n'esaati eno mu maka g'omuntu wambuuza gwanize muddamu ntya okitegeera nzegenda kumunyonyola ntya nti yensaani omuntu wankubira mu maka ge munyonyola ntya nti ngudde wa okitegeera kati saawa zino mujje mwebalire abantu okumala emyaka 10 zemubadde mukolanga mujje mubale abantu nze mbeyide nakoze training all along nkoze training enaku 9 mbadde zikolanga ki tebampanga sente zange kati saawa zino kati wuliriza mbadde nkwiranga wala buli lunaku okujja wano mbadde nteekanga mu transport wange wandusuka kaaga. At the end of the day bangambye nti bagenda kumpa omutwalo gwa training. Kati saawa zino enkya ngenda kukola kubala abantu tebampadde sente kati ngenda kutambula ntya ngenda kulyawo emmere twagala sente twagala kirala twagala sente zaffe. Okay, eyo yembeera eriwo ate nga teryawo wokka wabula emitiyana ababala abantu tebalabikako. Abatuuze bakonkomalidde mu maka gaabwe balinda abagenda okubeera nga bababala. Ebyo bye nkugambye nti ensi ezirina abantu abalowooza obulungi tebatuuza bantu waka, tebabatuuza waka, abantu balina we bababalira. Njagala kubeera nga nkuyisaako oba oliawo mu message eya minisita Chris Baryomunsi ngono ye minisita w'amawulire ne tekinologiya mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi agumiza bannayuganda agamba nti okukola omulimo guno oba oliawo kubala abantu gugenda kubeera nga gutambula kinnawaddaka oba kinnawadda. Agamba nti abantu be bawadde ebikozesebwa okubeera nga babala abantu temubitwala. Babagamba temubitwala bintu ki mulimu amasimu
agamba nti yenna anaakwatibwa nga atutte ebintu ebikozesebwa mu kubala abantu ojja genda bajja kusiba era ojja kusimbibwa mu mbuga z'amateeka otwalibwe mu nkomyo yoyo Chris Balyomunsi ye kyafaako ge masimu gaabwe obutatwalibwa. Ekirala oba oli awo tewali nnyo na makulu gali awo byebyo ebiri mu Uganda. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiwummuze ebbali. Bwe mba nga ngiwummuze ebbali njagala onzikirize mukwano gwange nsobole okubeera nga nseetula era nkwongereyo. Njagala tukkirize nti mwana mulenzi amanyiddwa nga King Sir ennaku zino mu bayimbi ayina layini gy'akutte. King Sir mu bayimbi ayina layini gy'akutte whereby bannayuganda bongedde okubeera nga bamultiplyinga mu mukwano gwe bamulinako ku bigambo byayogera ennaku zino kw'ossa n'ennyimba zaali mu kufulumya. Mu weeks 2 King Sir afulumizza ennyimba 2 zonna nga zigezaako okulabula n'ogamba gavumenti ku biki byeteekeddwa okukola n'abo baminisita ne ba MP ab'enjawulo abeesuuliddeyo ogwa Naggamba okubeera nga baweereza bannansi. Omukulu ono King Sir ayina ebigambo byayogedde mu katambi ke yasembyeyo okukola. Njagala tubiwulirize then tujje twongere okubeera nga tuttaanya ensonga ez'enjawulo. Nze kindajenya njagala ensi yange ekule nga nange nkyali mulamu tulabe ku nsi ennungi ng'abantu abalala ng'Abanyarwanda balabe ku nsi yaabwe nti masa bweti otuuka ekigali n'ogamba at least kati badde ku sectors endala bino ebyenguudo babimaze otuuka nga waakirigwe ekifaananyi kyofuna kirala ebyomunda bakunyonyola biki binnyonnyole naye Uganda oba wakajinga ekifaananyi kikwetimbirawo nti bano nga balabye ne Sudan eragira ddala nti kati ekula. Nze mukwano wange yankyalira wano nga vele wala nga naye ambuza kimu how do you manage? Nomala otingira nga ikuba ya Katonya Uganda. Yamba Uganda masanje ne gavaako ekiro. Abali mu gavumenti mutufuze bubi. Oyo ye King Sir Mansuri batandise n'okubeera nga bamukubira posta. Oh yeah. Kale katugende maaso. Abantu bangi batandise okulumba King Sir nga bagamba omwana oyo asusizza ebiragalalagala. Omuli ba Jennifer Fulufiga n'abantu abalala bangi bagamba olunaku olwaleero nti King Sir olw'okuba ayogera byayogera omwana ebiragalalagala bigenda mwonoona. Ne tujjukira bulungi nti Alien Skin we yajjira ba Jennifer Fulufiga n'abalala aba NRM bamuvumanga era nga bamuvuma bagamba abo Bobi Wine bebo be bantu be enjaga. Omwana n'atambula nga atadde ekisalaganda ky'amayirungi mu kamwa era nga bamutambuza mu layini yene wa Bobi Wine. Bwe yamala okukyuka n'ataninga against People Power oba NUP ne batandika okumuwaana nga n'amayirungi ge tebagalaba. Olwaleero King Sir bamuvuma olw'okubanga ali against them. Naye singa akyusa bw'ati ojja kulaba bano abantu ng'ate bamuwaana. Katufune ebigambo bino. King Sir bwe yalwanyisa okwokya NRM akaliro kati abawagizi babe balwanyisa otunnyonnyola nga King Sir bw'alina ebiragalalagala ebimutawaanya nga bw'atali fayini oshegera. Naye singa abadde akuba Bobi Wine singa bamuwaana wano buli kaseera oshegera. Mujjukire Fulufiga neyo ne Bebe Cool engeri gye baakubangamu Alien Skin bwe yali ng'akyawagira Bobi Wine. Era ne bakulaga nti omwana oyo ebiragalalagala bakozesa ebiragalalagala byebimukozi alina empisa embi kye byebimuleetera okukola ebikola ebitasaana oshegera. Naye Alien Skin bwe yakyuka n'abeera nga akuba Bobi Wine baatandika kumuwaana. Twagenda olaba nga Bebe Cool yali avumirira ebiragalalagala ali mu kuyimba mu Nkwakyo Festival shegera nga Fulufiga awaana Alien Skin shegera naye nga Alien Skin teyakyuka n'ava ku biragalalagala bye baali bavumirira wabula yakyuka bukyusi n'atandika kuwa Bobi Wine oshegera. Kati so ne ku King Sir ekibatawanya tewali kirala kaliro baagala bakozesa nti King Sir byayogera ne byali mu kuyimba zino essaawa tebiva ku mutima gwe just biragalalagala yebikola ki byemutawanya muganda we mujja kawuli ate nga King Sir akyabookya shegera tukyali ku luyimba lwakubiri zirina okubeera ennyimba 10 munywere. Okay, ako ke katambi njagala kubeera ng'eno ensonga tugiwunzika eya King Sir nenjagala wano muwulirizeewo. Abayimbi bangi ne bannakatemba batunuuliddwa oba oliawo okuyingira ebyobufuzi n'abalala babiyingira dda. Naye ebiseera ebisinga abantu bano okuyingira ebyobufuzi abantu okulaba ensi bw'olaba nga abantu bangi bettanidde byabufuzi omanya ensi eyo njavu.
era kiba kireeta abantu oluusi mu byobufuzi kwe kuzuula nti nno we waasigala ssente yokka y'eri omulimu ogwo. Weesanga nga ba artist bangi olw'omulimu gwabwe okubeera nga teguteredde, omulimu gwabwe okubeera nga tegubawa kimala, bajja kuyingirira ebyobufuzi. Olwaliwo bw'otunuulira abayimbi, omuyimbi okukola ekivvulu osasula abayimbi abagenda okuyimbirako, n'osasula ekifo, n'osasula baana, n'osasula posters, n'osasula TV, obulango bw'ogenda okuba osasudde ekifo, n'osasula ab'ebyuma abakuba ebivuga, bonna expense osasula NEMA, osasula poliisi, ogenda okubalabala ng'omuyimbi eyandibadde akola miliyoni 45 akola miliyoni 4. Fene tukuba enduulu abantu bajjudde naye ng'asasudde gavumenti zonna. Kakati ekyo bwe batuuka ekiseera nga balaba omulimu gwabwe kwegamba bakola nnyo naye bafuna kitono, kyokka ng'ate ensi erowooza balina, kitegeeza bagenda kuleka omulimu guno bajje mu gwammwe gwe mutuula obutuuzi mu paalamenti, gwe mutuula obutuuzi ne babawa amamotoka n'amasuuti. Ekyo kireetera abantu okujja okwettanira ebyobufuzi. Singa mutereeza emirimu gy'abantu bano ne babeera nga buli omu ali contented ne waali, mujja kwesanga nga teri abasumbuwa mu byabufuzi. Naye kakati waliwo bannamateeka be tulina mu ggwanga ng'oweebuuza ki kye baasomera, wabula nga bagezi ku ebyo ebisobola okubeera nga bo bibafevalinga. Njagala kutwalako wano omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko, mwamukazaako lyakagege, yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti yeewuunya abayimbi ne muvangayo twagala copyright. Copyright ebayambe ki? Ye nga tonnaba kusaba copyright, biki by'oyimba? Oli n'akugamba nti nze njagala copywritinga ekintu kyange, n'ogamba owaaye. Singa producer yagamba producer ki? Yagamba nti singa producer avaayo n'akola oluyimba Washington akola engoma ng'agikoze mu sound ey'ekikere, naye bw'anaavaayo n'agamba nti eyo sound yange ng'olwomugamba copyright, ky'ogamba ye ekikere anaaba akiwadde ki? Yoyo mukulu. Naye nga musajja mugezi, naye mugezi ku ebyo atwalira nnyo obudde ku by'ekisiru n'aleka amagezi ge ogakozesa ku by'amagezi. Bwe yali ate aleeta etteeka lya Computer Misuse Act kwegamba eriziyiza bannayuganda okubeera nga bayisawo obubaka bo bwe bawulira baagala obubaluma ku mitima gyabwe, eryo yayanguwa. Naye leero mu kutunuulira abayimbi babeere nga gye bali balyokke tebayingirira bintu birala, alaba nga ekyo tekirina makulu. Bino bye bigambo bya mukulu Honorable Nsereko bye yayogera, era njagala obiwulirize bulungi. Weewuunye ebiseera ebisinga omuntu asoma amateeka n'agenda maaso n'okubeera nga yeesiriwaza naye nga mazima agamanyi n'ekituufu akimanyi. Mu nsi yonna copyright ekola era eyamba abo bannannyini content oba bannannyini biyiiye obiganyulwamu. Ogamba otya nti omuntu eyakola oluyimba lwe talina makulu kubeera nga balwanira copyright? Kakati wemba nga temugenda ba copyright yaabwe, deka babalumbe mu byobufuzi babasabulireyo. Bye byaleeta abantu abalala singa mwatereza emirimu gy'abantu bandibadde tebabalumba eyo gye muli. Katuulye ebigambo bya Honorable. And you even hear musicians arrogantly speaking without knowledge. Copyright is a fair. Ziriwa kiki oyimbye ekipya kye batayimbangako? Kyanayimbye oluyimba lwange nti it's fine. We must teach these people, and they come and say every channel that plays it must pay me. Is it payable? Nayimbye kulavu bagiyimbako kuva dda. Nayimbye ku ddogo balyogerako kuva dda. Witchcraft babadde bagiyimba. What have you done? Where is the novelty in that? Si bwe kye mubuuza naye olinajja omanyi ife abayimbi ba Uganda tusaba copyright. Osaba ki ky'omanyi? Oyo ye Honorable Nsereko bw'atyo ye bw'alowooza era bw'alaba ebintu. Nkugamba nnyo nti bano abasajja ba NRM abeefuula ab'opposition bakozesa amagezi mangi mu by'ekisiru, ng'ate basajja bagezi abandibadde boogera eby'amagezi. Bano bantu twabawaanako, bano abantu baaliko nga tubalabirako nga tubeegomba. Niyo olwaliro bw'owulira nga akola statement efaanana bw'etyo weewuunya.
bwe mbanga nsaza okuva ku oyo kanzire ku Honorable Mbidde y'omu ku bantu betumanyi ne bannaye wano wentuuse njagala nebuulizeewo ekibuuzo. Omanyi embiranye yonna eri mu by'obufuzi olwaleero eva Masaka. Fred Mukasa Mbidde ava Masaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ava Masaka. Mathias Mpuuga ava Masaka. Ono Abedi Bwanika ava Masaka. Ogenda okutunuulira Masaka bagamba nti no bantu bagezi nange gyenva neweewuunya okubeera nga be bali mu zi scandals, be bali mu kusikaŋŋana emiguwa oba oliawo beefudde abatategeera ng'ate bonna abo betwogerako ensi yebalabanga ng'abagezi. Kati wulira Mukasa Mbidde Fred. Mukasa Mbidde yagambye nti idiots are now taking over our politics. Idiots oba nkinyonnyole ntya abagwagwa mu kiseera kino batutte ebyobufuzi byaffe. N'agamba nti abagwaga bano gye buvuddeko katono balonde ne president mbu afuge eggwanga nga ava mu ba idiots agamba Kyagulanyi Ssentamu. Mu ngeri emu n'agamba nti we should have an idiots detention system ng'agamba twandibadde tulina abagwagwa bano gye tubateeka eyo system ebatwala. N'agamba nti recently in the 2021 election one was almost elected president. Mbu mu kalulu akawedde akabbiri 21 katono nnyo omugwagwa omu alondebwe ku bwa president. Owulira abasajja oluvaawo ng'oli aveeri nze ndi w'e Masaka nawulidde Katikkiro mu lukuŋŋaana lw'abakiise olwa31 omulundi ng'agamba nze ave Masaka. Abasajja b'e Masaka mutoswazizza, muli bafu muli bavundu. Lwaki mutoswazizza? Nkusomedde amannya: Mpuuga ava Masaka, Abedi Bwanika ava Masaka, Katikkiro ava Masaka, Mbidde ava Masaka. Bw'otunulira ebyekisiru bye bakola, Katikkiro bamubuuza Kabaka tamwogera, tamanyi na gy'ali. Okitegeera abuzaabuza abantu. N'otunulira Mpuuga ali awo naye yafuukirawo kitagasa. Nojja n'otunulira Abedi Bwanika ogwo gwate kugamba muguta gwennyini. So otunulira abantu bwe batyo. Mukasa Mbidde yayongeddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'agamba nti mu kiseera kya pano nga tuteesa waliwo abagwagwa abatalina kubeera ng'oba oliawo bajja okubeera mu maaso gaffe. Kale nno abyogera ebyo naye nga ne Giwuli president owa Makerere University wa NUP n'olaba omugwagwa Gasiya Bulooro. Njagala kubeera nga muvaako oyo omukulu amanyiddwa nga Mukasa Mbidde. Bwe mbanga muvuddeko nga sinaba muvaako tufune kana akatambi. Ono Mukasa Mbidde y'omu ali mu kuwolereza Abanyarwanda. Mukasa Mbidde yali mu kuwolereza Abanyarwanda nga bwe balina eddembe ne constitution ya Uganda ebawa eddembe era eraga nti bannayuganda. Yoyo Mukasa Mbidde n'entegeera bakimanyi nti Abanyarwanda balina eggwanga lyabwe. Teweetaaga na mitwalo 12, weetaaga emitwalo nga 9 okusala ogende ewaabwe. Lwaki tebadde ewaabwe? Katusooke tuwulire. Otunulira bano bamuhozi oyo n'obasaasira. Bano baggayi batuuzizza n'olukuŋŋaana bone ba Mukasa Mbidde. Oyo Mukasa Mbidde be basajja be nabagamba ab'e Masaka beefuula Abaganda ne beetuma amannya g'Oluganda 2 n'owulira ddala Omuganda aggumidde naye ng'omusajja munnalwandere yajja ku mission ey'okumalirizawo bannayuganda nga yeeyambisa eggwanga lya banne libeereko enziro lye lyabwe lisigale nga liri bulungi. Abasajja ne bakuba ne meeting ne batuula ne bagamba akasajja kano kola bano mu kifaananyi kagaye ku lw'Abanyarwanda awo tujja kufiirawo. Ogenda kufa naani mu nsi y'abaani? You guys wano temugenda kuddamu kukolerawo Fujjo Museveni yazza akolerawo mbusimanya agenda mu nsiko kulwana n'abantu. Akakamanyiro kammwe mukakomi mugenda mufiire Rwanda. Okitegedde wamubanga newammwe yennyini mwasobola okubeerayo ne mwetugumbulirayo ne mwefumita ebiti mu mbuto ne mwetunga ku misito ng'ente ne mwetunga ku misito ng'ennyama Jennajjembe ne mwetunga ku misito ng'ennyama y'erukaya. Mulowooza abantu basobola kubeera batya nammwe n'egyo emitima gyammwe emivundu nti mwene eggwanga lye mugamba gye babasosola mwe musinga mu poliisi mwe musinga mu magye mwe musinga mu buli kitongole ffe kye tuweera omusolo mwe ne babawa ssente empitirivu. Bannansi mwaba emirimu kati ate muli mu kutuwogganira bwe batusosola. Ani akusosola? Ani akusosola gwe gw'oyagala okutugamba?
ne mutukene mu ggwanga ly'abanne mu mutandika okubewerera okubatta bwe mumala okwogera bino omuntu n'atunulira omusajja we mubende gwe mwajjako ettaka ne mumulinnyisa mu macupa ne mumukuba empisa emutta amaaso ne mutukola buli kikyamu muno mu nsi yaffe era mukyayagala okutta mmwe temukkuta musaayi mukasambidde ebbanga lyonna mwetuuma amannya gaffe ag'oluganda ne mutatta n'ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe kyekibabeeza mmwe ab'ebitiibwa emmengo babo bampuuga tayipu ne mutandika okwekolaakola buli kintu ne mukyaya Buganda mu maaso g'abannayuganda abasigadde musobole okubatuusangako ebikyamu nga teri abagambako mukuba mutya meeting ey'okwagala okumalawo bannayuganda nga ne poliisi tesobola bakwatako ne mugamba nga bwe babasosola mulekere jogo guys mukomye akamanyiiro kammwe ensi ebakooye olw'ebikolwa byammwe ebikyamu mulimu abanyalwanda abalungi naye embwa mmwe banetuulira nga tubakooye mwabeefuula simanya akabano muli mu kutugumbula abantu olunavaawo nga mwekwasa bimundu mutandika kutta abantu nga wolaba obwo obusajja bwa gundi bwe mu 23 mbufe twetaaga rights zaffe niffe wammwe tetujjangayo okusabayo right nemu tetulina kye twetaaza wammwe nga bwe tutajja wammwe kutandika kubawogganira naffe we tubasaba muleyinge lo temutwasamira muleke eggwanga lyaffe libeere n'emirembe okitegedde abatali mu bino ebintu byakutabangula beetulidde emirembe gyabwe ne mumaze okutta abantu mubbye ettaka lyabwe ate mwagala n'eggwanga lyonna mulitwale temukkuta you guys temukkuta mwe temutulakawo ne mwekkusa mukomye okwetuumanga amannya g'eggwanga eritali lyammwe wabanga yegwensa bimaana teweetuma mukasambidde kwonoona kitiibwa kya ggwanga lyaffe tuwulira nga tubakooye mwe bampuuga ba 911 mwetuume bansabimaana bammwe simanyi baani mukole emivuyo gyammwe n'okutugumbula abantu ensi bamanye nti mmwe batemu ne mukomye okwekwekanga mu mawanga g'abannammwe okutandikanga okukola ebikolo biro nga mwonoona amawanga g'abannammwe mukasambidde ebbanga lyonna musajja wa kabaka mukasambidde naye oli musajja munyalwanda lwaki wasigaza amannya g'ewammwe fole konga twetuuma amannya g'ewammwe okay ensonga eyo kansuubire nti nno ogiwulidde bulungi wenjagala ewalala tugende saagala kulwa ku mukasambidde njagala tugende wano abaffe ffenna tuli ku social media tuwogeranga bwe tuwagala change era tubeereeyo ne tuwera enkolokooto nga tugamba twagala General Museveni ave mu buyinza naye njagala kubuuza ekibuuzo eri mmwe abali eyo ddala oli mweteefuteefu okuwaayo omutango okubeera ng'okyusa obuyinza oba oli mu bigambo by'oyogera ddala onoonya change oli kwegamba oli wiringi okunoonya change gwe ŋŋamba oli wiringi okunoonya change abantu bangi baagala nnyo okugenda mu ggulu ne tebaagala kufa abantu bangi baagala nnyo okugaggawala naye ate tebaagala kutuuyana kakati mwagala tutuuke mu nsi ensuubize naye nga n'okwenyigiramu tosobola kukikola naye oyimirira eyo oyagala nkyukakyuka ani agenda ogikuwa oba ogiyita mmere nti bajja gikuleetera ku ssuwaani njagala tuwulire ebigambo bya Dr. Sam Kazibwe bino oba oli awo bitwongereyo okubeera nga bitumanyisa n'otutegeeza change kyeki omuntu oyinza atya okufuna change ye mu Uganda ddala tuli beeteefuteefu tuli ready okubeera nga tufuna change tufuna enkyukakyuka mu ggwanga Uganda bibino Professor olowooza bannayuganda ku environment nga bweri do they want change? Anse yinza obutabeera nnyangu ekyokuddamu olw'ensonga nti ensi yonna kasiteeba ng'eyina peasant society nene peasant society ebiseera ebisinga ebeera satisfied ne status quo ate era babeera n'obulwadde obulala obwa fear of the unknown. Idi Amini ne bw'aba abafuze bubi ne baga nti owaye ate bw'avaako tuyinza okufuna omubi asinga Idi Amini oba embeera eyinza okuddako eyinza okusinga eya Idi Amini. Kakati eyo characteristic ya peasant society. Kati bwe weesanga ng'oli mu nsi Uganda ng'abantu abasinga obungi bafaanana bwe batyo n'olwekyo oli ayinza okubeera omutuufu bwaga nti oba oli awo Kazibwe ayinza okuba ayagala enkyukakyuka naye nga gy'ava ekasanda abasinga obungi babaga nti afa awo tutambulirawo n'olwekyo si kibuuzo kyangu okukifunira ansa kubanga omuntu ayinza okuba yandyegwanyiza okubeera n'enkyukakyuka naye bw'omuga nti ebeerewo ng'ataga nti sikakasa kiki kinaddako bw'eba enaabeerawo
nolwekyo kyekizibuwaza ekibuuzo ekyekika ekyo nti abantu bayinza oba mitima gyabanenge nti oba oli atwandyagadde okukyusa ne fear of the unknown n'olw'amateeka amabi nga batuuka okukola okusalawo kwabwe kubeera under duress kiyinza obutakuwa scientific test ntuufu obanga ddala baagala oba tebaagala. Okay, oyo ye Dr. Sam Kazibwe yali ne muganda wange Wamala wa Uganda eyenkya. Njagala kubeera nga nfundikira nene ensonga, njagala tugiwulirize. Abaganda baffe bakadaama abali mawanga aga Buwarabu bwe bawulidde nti General Museveni yagenze mu kyondo kya Buwarabu okubeera nga yeewola gye bamuweeredde akasimbi ne babaka amasimu gaabwe abaana ne balyoka boogera buli Luwarabu olwa buli kika okulaga obutali bumativu nti gavumenti ya Saudi Arabia okuwa General Museveni ssente kya bulabe era bannayuganda bakoze eddima eddene. Mpuliriza, njagala tusooke tulaba akatambi kano bwe tukavaamu twolekereko ku katono mu maziga General Museveni gayolekedde ku nsonga z'ebyensimbi. Amazima gali nti omusajja ensimbi talina. Ebbanga lyonna mbadde nga muzaala wa bakadaama b'e Saudi naye bakadaama b'e Saudi tebalemeseza Museveni okuba oluseke. Abaana bakutte amasimu ne bageetunuzaamu bati ne boogera Oluwalabu oluyitirivu lwe mbadde siwulirangako. Mafi Fulusi Museveni majinuuna ne ngamba agimunuunisizza negamba kyekyo okitegedde ekintu ekyo nkugambye abaana ne boogera Oluwalabu oluyitirivu. Okukakana agenza okuddayo owa Pulisa Rumani ng'ate bagenda zimuwa. Sebo bannayuganda gye bagenda okukola gwe ate gy'ogenda okuba oluseki kati banaabasasula bw'abanga n'omukulembeze gw'abali abantu gye mukuba oluseke era gyagenza oddusagula kasajja akakubye oluseke kano nako kawamatuddeyo obusungu bwako abasuubuzi ng'akagamba gyawo efriis yakagaana ne bw'oba ofa eri mwankuba oluseke eri munnemesezza okunkumula oluseke lwange ate ne wano munnemesa obbakuba oluseke lyega bakadaama b'e Saudi bane big up bakadaama b'e UAE mwatulyamu olukwe mwaddamu kweruma mukuluma nsibi kugenda ku mpombo kulya nammwe temuyina waka wammwe mufu. Bakadaama mbadde musalawa basuzizza omusajja oluseke abadde alututeeka agenda dukuba mu Pulisa Rumani bwati ekyandivuddeeyo kutwongeza kasawo ka seminti nga kakumi anti alina zisasula naye nga kyo mbadde mukimanyi nti bannayuganda bangi tebamanyi ngeri gye tusasulamu zirooni ezo nange gye zitunyigirizaamu nga munnayuganda ye tatulaga kawo naye akyebuuza lwaki akasawo ka seminti akaabeeranga ku kenda kati kali ku mitwalo kumpi ena kumpi kagenda mu etaano nga munnayuganda tatula nkawo n'akyebuuza lwaki amafuta agaabeeranga ku 2.5 kati gagenda mu 6 lwaki omuti gwa sabbuuni ogwali ogw'ebbiri kati gwa 4 ogwali ogw'ennya kati guli mu 7 nga takyebuuzanga nako tamanyi nakyo kitegeeza gayawoza gavumenti eyongezza ebintu takimanyi nti ali mu kusasula mabanja in fact tegaba na mabanja ffe tusasula magoba amabanja ne gasigalawo jukira buli watasasula magoba geekubisaamu kati walemerwa okusasula ebbanja osasula magoba ebbanja lyo ne lisigala nga liri constant lituddawo likulinze paka lwolirisasula bannayuganda tebakimanyi ssebo nga takimanyi lwaki obudde buno agenda omusuubuzi n'amuguza olugoye olwali olw'omutwalo gumu ekitundu ng'alumuguzeena takimanyi nti oyo omusuubuzi agenda odutusa olwo ye baba bamukubye eri oluseke lw'omusolo kati naye ng'alina kwongeza. Bannayuganda tebabimanyi tabafa nayo naye nga mwana big up akadaama b'e Saudi Museveni eyo oluseke lwaganye gendako e Singapore star n'omu ku bagenza okwewola ng'abafaanana nnyo kasajja kafaananya Abawalabu kano katuntwe banna. Okay, akeka katambi wabula nammwe nange mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe bannyinaffe ne baganda baffe abalenzi oba abasajja omulimu gwe mwakoze ogwo wabula njagala kutegeeza nti akatu General Museveni tannaba kubeera nga akasimattuka dwaki General Museveni eggwanga lya America nga lyamumma obuyambi General Museveni nga World Bank yamumma obuyambi General Museveni nga World Bank IMF yamumma obuyambi
nga ebungereza ne mu America sanctions ziruma buli ddakiika obweraliikirivu n'okutya byo bingi. Kakati yaddukidde Saudi Arabia era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamuwayo butokeni bw'akasimbi oba oliawo. Bwe yavudde awo nga bannayuganda bamaze omukuba left right center akasente akasinga ne bakamulemesa e Saudi Arabia, yaddukidde mu ggwanga lya Japan n'agenda nayo yeewole, neffe tugenda kukoma ddi okwewola. Weewulire omukulu nga agamba nti teyeetaaga mawanga ag'abazungu naye nga gyaddukira okunoonya obuyambi. Tobeetaaga okyali butwale nga ogamba mbusimanya gwe tebakufuga. Okyewola Uganda erigenda okuyimirira ku kigambo kyayo nti kakati Bungereza toyina kyotugamba, amawanga g'abazungu g'abakyerupe temuyina kye mutugamba, nga musobola okuyimirizaawo budget ey'eggwanga mwekka. Mbadde nina akatambi k'endaba enkya y'olunaku olwaleero. Omwami ndowooza Munaggana agambye nti ensi z'Abafirika naye okusingira ddala abakulembeze abazikulembera bayina emitima emibi, bayina emitima emikyafu, bayina emitima egitaagaliza nsi zaabwe. Era n'agamba nti bw'otunuulira ensi nga Kata zirina amafuta, bw'otunuulira ensi amenya ensi ez'enjawulo ezirina ebyo ekwegamba amafuta mu ggwanga, ezirina gold, nga bw'otunuulira ensi ezo zonna ngagga nvundu, ng'ovudde wano mu Africa zonna ngagga nvundu, Dubai zonna ngagga gye tuddukira. N'agamba ne wano mu Africa okutuuka nga tutegedde nti abakulembeze ebintu bye tuba tulina mu mawanga oba bye baba balina mu mawanga tebiba byabwe, bibeera by'abannansi. Okutuuka abakulembeze ba Africa bwe balijjawo oluwonko wakati w'omwavu n'omugagga, ebyobugagga by'ensi ezo bibayambe kyenkanyi, tujja kusobola okufuna Africa eyawamu eteredde nga ffenna tuli bagagga. Naye buli we tunaabeeranga n'abakulembeze ng'ebyobugagga babiteekamu baŋŋanda bakona ba mikwano, tugenda kubeera nga tukaaba. Kyokka nammwe ababikozesa mugenda birekawo ng'era tewali kye bibagasizza nnyo. Nenzijukira owaawano muganda wange, bw'otunulira sekita za gavumenti ennenenene, mutabani we yakulira amagye CDF Mulamba, bw'ogenda wali mu banka enkulu ey'eggwanga muwala we, n'ojja mu byenjigiriza education sector oba system erimu mukyala we bujje buvuddeko. Emabegako emyaka giringa 5 yamwapointingako nga minisita w'Ekaramoja, ne tumanya ensonga ezamutwazaayo, waliyo golodi n'ebirala bingi bitasobola kumenya oba oliawo. Wano njagala kubebaza mwenna bentambudde nammwe, mbasaba kuwa video yaffe like, mbasaba kubeera nga musubscribinga bakatwegattako, eyatwegattako edda weebale nnyo, weebalire ddala. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa, munoonyeko ayina ebizibu eby'enjawulo. Ennemba y'essembyayo 711, munoonyeko muganda wange. Teweesiba mu nnyanja ya bizibu era sigwasoso bibeeramu. Teweesisigiriza banandaba batya, abo boogamba banaakulaba batya bajja kukusekerera ng'okene n'oggwawo. Noonya Sheikh Ashraf asobole okubeera nga akuyamba. Njagala kubebaza buli essekinnoomu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era njagala kubebaza buli munnayuganda ali emitala w'amayanja, mwebale kuwagala nsi yammwe, mwebale kubeera nga musaayo omutima ne mugoberera ebigenda maaso mu nsi yammwe. Tubasaba newankubadde okunyigiriza kungi n'okunyigirizibwa temuggwanga mu maanyi, eno ensi yammwe, eno ensi yaffe. N'ekirala kye nnyinza okusembyayo, teri mufuzi, teri mukulembeze afuga oba akulembera kusinga baafuga. Waliwo abagamba ng'omulembe gwa Amini mubi, naye Amini yagenda dda, waliwo abaamulabako nga bakyali balamu. Waliwo abagamba Obote yali mubi, amazima gali nti Obote yagenda dda, waliwo abaamulabako ng'olabyo bakyali balamu. Teri mukulembeze, teri mufuzi afuga kusinga bakulembera. Fensi yaffe tugenda gibeeramu, wadde ettaka balitwala naye tebaliweka ku mugongo nti balitwala e India. Ettaka bagenda direkawo wano, saawa yonna odda mu ttaka lyo. Nga bano ababbi abanyaguluzi abalinga oba oliawo obusaanyi obugwa mu musiri gw'emmere ne bulya busaanyeewo, saawa yonna bajja kubeera nga bagenda. Yenze Sajjime ku DPTV Uganda News Team, mbebaza mubeere bulungi, mwerawo.